waliwo omwana yakubye oluyimba lw'Ebakuli bagamba waliwo atanyumirwa Bakuli. It's part of life. It's a sweetener. Ebula waliwo bayita sweetener. Kika kya sukaali. Bwe bakasuula mu kyayi waatyo obuwoomi busukka. Kati Ebakuli is a sweetener. Gwe akabina okafunamu ki? Basajja mwagala obina. Njagala nnyo babuza mubufunamu ki? Appetizer how? Okaluma aluma? Mwana obeerako nga bouncing ati. Ng'oli kuli okola ki? Flat screen. Yes, keno mu string jeri. Shakira ya black string. Izo kaze zintuuka ekyo nawe okimanyi. Muto kimanyi. Waliwo bino bi Mothers Union. Ebyo tebintuuka. Bamwe bateyingira. Oluwuzi lwokya wano mu bubina wakati. Roach artificial. Buno bwe bagula obuguzi. Obubina bwe bagula obuguzi. Kati gwe already kalioke. Nze kuva buto ebbina lyange ddene nagambye mu ssomero bamavumanga ebintu bisatu. Kibina, gagulu, gamwa. Kozi n'agaaso. N'agaaso bebina. Kati n'okula n'osigazaako ki? Byonna ne mbeera nabyo tobiraba. Era obirina. Yes. Ate abalala babigula ala bakola sajja bife babituvumanga nga tulowooza tuli babi. Naye n'ogenda okula ate nga babigeza. Nga bitunda nga cake. Abali ku layini. Victoria's Secret. Shakira. Victoria's Secret are comfortable, by the way. Very comfortable. Really? Yes. Tebusiiwa. Tebutu. Tebutuyanya. Naye bakazinga muli ku buzibu. Bino eriyitirira obunene bw'ebizibu by'osanga. Kati muli ku buzibu bya ddala. Bina kiva ku size. Size ya us. Pozi us tebagikendeeza. I don't think. Today's regime kizibu. Buli omu afa bina. Buno bwe batunda n'otunda they can't. Teri muntu agenda nti reducing. No bwe mba nziruka ku treadmill. Kulira nkazi kanzitowerera. Ng'olufuna akakwatako emabega bwawe. Omuntu mwennyini ng'ekwatirako. Oba owuliranga waliwo ekibuuka ennyo emabega kizitowa dididididi. Okulira wa gym? Maama oyagala buli omu ajje wenkolera. Tubireke. Ate oyo nakulayo kusina singa okomplaininga abantu bakookona bukka. Wali kookona aligenda okukukwata. Ng'ogira okulira buli omu. Abantu bambi naye nga baagala buyambi. Baagala kubayambako. Bwe bityo. Tobagoba? Osobola omugoba. Anti omugoba ayinza okugamba wamukubye. Ate nakugyamu nnyingi. Story efuuka eddira ggwe. You become the bad person. Ezimuzesinga oleka abantu nga bazobaya. Waliwo yangamba alina ebizimba mu lubuto. Oba yabiraba atya? Ebizimba mu lubuto? Ng'agenda yindi. Nangamba shaki ebizimba mu lubuto olaba olubuto luno wansi wano. Omwana wange ebizimba bindi bubi. Bangambye balina obijjamu. Namugamba baagala ssente mmeka. Omusawo asuuse n'asaba 2. Nentegeera nnimba. Asu n'amusaba 2. Koze okay. Kale katuweze tulinawo. Bwe twamwa yabuuka. Ebizimba mu lubuto emitwalo 2. Abantu basonda obukadde 5 ogenda yindi abantu. Yangambaga. Mitwalo 2 bimusumbwa bimuluma n'akwata nawo ng'olubuto lulebera luti. Olaba wano wansi wano Shaki. Mwana wange nfa. Nozimuwa. Netumuwa. After. Yabuuka ngoja katalina pain. Ebizimba wabijjaji by the way nero. I figured out together fibroids naye. Waliyo bazo. Mitwala 2. Kali kiwedde. Kwe Shakira libadde kyali ku bupale. Opale buwedde naawe. Tusala. Pale ebintu bito binyumira nze munaye. Obyagala. Nyumirwa nnyo ebintu omukazi ng'ayogera kuno omanyi. N'otegeera ebizibu byaffe. Ebizibu byammwe. Kati
abakazi abalina ebbina eddene balina obuzibu nabo olw'olwo ebbina eddene kubeera n'ebbina eddene okufuna jeans ezikutuuka ebbina liba ddene ne hips nga ngazi. My goodness, ofuna ezikutuuka wansi kiba kinene nga tekinyuma anti kati bakikendeza kiba tekijayita mu hips kwambuka kola shape. So waliwo obuzibu obwo n'obuteeteeyi waggulu oba mutini waggulu kaba kakutuuka ogenda otuuka wali nga tekayitawo. Bizibu bya big bam kyobala nteeka mu byobupale bwanguwa buli wamu kayitawo. Si kwambala binyambala bintuuka. Yes. Kiringa n'oba n'ekikono ekinene oba n'obutopo bwa obulungi naye ng'ekikono tekiyingira olina funa sleeveless. Omusajja bw'ayagala kati ennaku zino byabijjira awulira nga ali comfortable nabyo. Nze olowooza nina omusajja ennaku zino ni single. Shakira obeerawo oti? Mbeerawo mbadde mu kisibo nga namanyira okubeerawo nga teri ankwatako kati nkyalimu eyo flow. Ate baŋŋamba omwala omwana yakubye oluyimba lw'Ebakuli baŋŋamba onyumirwe. Waliwo atanyumirwa Bakuli. Bane njagala topic eyo gireke kubanga kyayajja kumpoomera nnyo. Nina katulaze kunywa ku Bakuli. It's part of life. It's a sweetener. Ebula waliwo bayita sweetener. Kika kya sukaali. Oba kasuula mu kyayi waati obuwoomi busukka. Kati Ebakuli is a sweetener. Gwa kabino okafuna muki. Basajja mwagala obina. Njagala nnyo babuza mubufuna muki. Appetizer how? Okaluma. Mwana obeerako nga bouncing art. Ng'oli kuli okola flat screen. Weweta flat screen. Obanga ali ku lubuto olwo bw'ati aweweta. Kati gwe ngenda yebwonyowomerwa ebyo naffe otuwoomerwa ekyo. Kati n'ofuna omusajja n'agamba mbunozesebwa Bakuli. Mba ngenda mwendako. Kyekyo kesobola okukwenza. That's it. Kankubuuze Shakira. Kiringa oba n'omusajja nga bwe wakwatako toyagala. Olowooza agenda kukubeera nga akwegayirira. Agenda tandika otunula ebbali. Because akwagala but you're not satisfying him sexually. Right? So sexually agenda kinoonya ebweru n'asigale nga naawe akwagala. Osigala omwagala osooka n'omubuulirira bebe bw'onkola bw'oti mba mpulira mpeddeyo. Yes. Nze mmalaayo bw'otyo kati bw'olaba nga takikola kati ate kyo kiba kiddako aba agenda tandika okukunyiiza ng'onyiga bunyiizi kati awo wagira Ibra mpale nga zeewu ng'ate yakafulwawo naye nga wano twalina kogwe bino kamalebe Bakuli leo kime sooka n'obitulamu nga ne Ibra tukoze tutya. Shakira reward yizita. Awo wagira obuzibu. Daba wakwerabiza owewaka. Tosobola kwerabira investor baaba. Kankwera abasajja bali babiri abatakyayibwa mu nsi eno abazibu kyawa. Omusajja omugabi n'omusajja akutuusa ku climax. Ate ekintu ekituusa nnyo ku climax. My goodness, you don't know. Ngamanyi bakikola. Yes. So those two human beings bazibu kyawa. Ebakuli entufu agigira ati. Nze siri senga. Nze mpa bogoya. Odake. Kati ze walamba manyanja ze walamba agala. Mugono banywe bakona. Tabanye bakona. Nze mpulira buulizi nga wakutte weewo. N'omugato ovaawo. Nsema ebyo mugano nawe se bogoya. Kati ono mugoya. Tomanyira. Tulagire Kasimu kano. Nawe tomusha kati sobola pozinga mukati. Kwera nyine kitegedde nti Muganda. Naira pako ogamba kasuleyo. Ibrahim tuwanyeza okuleka naye ku nsi nga musigaddeko babiri ebyoluganda nabyerabira. N'akulirawo. Gwe muyimo gwalina. Ibura.
Namuli balugana musadeko babiri. Ibrahim muganda wange oyo wajjala. Naye wala ntugendeko babiri ku nsi. Wala yaneefuulira nankwata. Tasulanjala. Ankwata. I swear. Omusajja muganda wange naye wandaba kaacamuka. Anala bintu byoyogera bimuteeka mu mood. Byayagala owulira pasa yabagamba mwagala nkuti. Wenenge byonyumyamu Bakuli ne weegombesa omuntu ojjukira. Nedda munaye abasajja bali eyo mbabulireko. Kale nkimanyi mulina issues zammwe mbw abakyala bacaafu biki. You know, naye nenna omukyala yena akinyumirwa ino banga ali hygienically abawala pure. bawunya obujujiri. Kati then ogenda kusubira otya omusajja okukusanyusa mu style eyo when you don't take care of your girl. Omuwala oyo n'omulabirira ennyo. Ebintu by'owonya omunye ku cranberry owunye ng'ekyokulya. Nawadde naba TikTok oyo n'ogamba it's time for okra. Shakira. Kati byebimu ku ebyo ebintu okra byebimu ku ebintu ebi-cleansinga. Birina nutritional benefits nyingi of course. Naye kati byebimu ku bi-cleansinga bireeta you know, like by the time your tongue went to naye mukimanyi ndi hajati Ekisibo kyawedde. Wamma kyawedde. Ekisibo kyawedde. Wamma kyawedde. Ekisibo kyankyusizza. Okra n'akola atya? Kati okra woba otekayo ne ka cranberry noonya ka cranberry juice noonya ku yogurt plain ne bu detox obwo walayo omusajja agenda okutokako ng'omanga ddawati omumanyi ng'omanga ddawati oyo omusajja batasobola kukwenyinyala. Mikono gye gibikola nayo. Mikwano gyange ki? Toyina mikono gye miwala. Egikola ki? Gikola ebintu ebyo byonna byeyogera. Yababiyigira ku nze by the way zawala abeera around me bayiga ebintu bingi. I say ndongo of course, but balina lifestyle balina engeri bakuyigirako bala ebintu byonya byokola. Shaki kikola ki kino ki Shaki kino kinnuma wano wansiiwa n'omugamba lwaki wakusiiwa byatandise juzi ebintu ebyeru binvamu bikimugaa you know why this is why biriwo ebityo olina okukolanga booti ne booti ondolanga wayita webbanga nga akwebaza ojja kunfunirayo omu ku mukwano gyo onaagisobola Atenda beetikka be bagenda okuneeti bwe kati obeera n'omusajja nga aliname nga mu wiiki akulyamu emirundi ng'ena Bakuli oba ojagalamu emirundi emeka. Ekintu ekyo kisinziira ku bwagazi bwo n'omuntu engeri gy'akikolamu. Katugambe ng'akikola bulungi. Yine ku mulimu mulumba. Ayi lekaamu naawe. Siya oba towuukuse buwuukuusi. Ate nze ndi mukazi sigendayo. Tugereze ku gundi ku Bogoya. Ate Bogoya byo byanjawulo mukwano. Ngamba mu tufuwayo ku Bogoya omuntu alinamu. Have you tried Bogoya? Baali bakigezezaako? Kati kwogera Bogoya. Bane omusajja yenna ajja kunyiiga soko omuleke. Bintu byaffe byogerako nnyo. Buwoomi just no buwoomi. Buwoomi. Nedda pati nabo batabiyiga batabimanya abamu aba akwenyinyala. Yeah, most cases omuntu akwenyinyala. Like akaso akafa the scent ever is not the best. So that's why they get skeptical. Na gamba neyebuzabuza neyeyisaayisaawo nayambuka ku mimwa. Leka kati kankubuze oline bwagira bugizi nakola nakuba bugwe Bakuli nga takulidde gwe kikumi. Eyo moment ine ebirungo bingi. Yeah. Kinga bonagamba nzi njagala nnyo olusaniya. Okay. Naye okutabako bummondezo sirumala nti lusaniya. Nenge biralo jabirya. You know what I mean? Yeah, nwakwetera ngo omuchere mungi. Ngetoke tini nengo yagalako buli kimu kale ngo badde okyagalako. Naye rojalya but still you won't be contented. Waliddeko gundi, waliddeko nimbale bayike Bakuli. Waliwo Ibro era yalunkubiriza naga Ibro oyo yaluzanyidde yaluzanyidde nze lunyumidde manyi nze nasiruwala nanga ti ndi Uganda nasiruwala
mukwana abasajja bakola ebintu mu byotamusaana ku imagininga things you can't imagine. Abasajja abakulu abasajja abali ebe basinga okwagala ebintu ebyobuseego. Abakulukulu abo basimanya ndi married 10 years 5 years bako wadde abakazi because it's the same thing they do. Bachikugo oli wajja gwa bukine ekiga kati gwajje newo. Because myaka 10 edda ffe twali tukyali bibebi. Nga tunatandika kwegatta. Kati tutandise okwegatta nga style zakyukamu. I'm nedda. Zwala nedda tunagenda mu America nga ndi virgin. Wagenda ku myaka 17. Shakira? Yes. The Shakira ino? Yes. At 17 ngoli virgin? Yes. Nze nga ntya n'abasajja by the way. Nagwa kugulenzaawo nga guwanvu nga gwogera ebintu sibiwulirangako. Nomayuka. Nsooka n'entya. Nga mbitya. Olwatesinga. Negunkwatira mu motoka. Embuzi bagitwalira mu motoka. Embuzi bagitwalira mu motoka. Embuzi tebagitwala lumu. Ngamba kale first time ya section. Yali mu motoka. Nze kyatwala emirundi zange 4 ogitwala obulungi. Ngali we. Ono yalina kimeme. Yine embuzi ebeera n'ekirefu. No, yasoka twala mugu. Ate nga biruma. Bisoka kuluma nga tebinyuma. Wali wetegese. Naye kasita bw'oba ogezesa because omuntu aba akutusiza ku level where you're in love. You like them so much. So they introduce you, of course you scream. Naye scream eyo eba ya pain, teba ya enjoyment nga kati. Kati. Kati ya me. Emimwe gyange kuge bagituvuma nga tuli bato naye kati ogikozesa wale munyonoonye ogikozesa ekituufu kyakyo nedda kisinzira ku partner wo kati nange bw'oba mukyafu kyobalaba I prefer Muslim men bw'oba kati ako kaki nikulinda mukambuzi kano kajiiko okalaba kajiiko kakono kajiiko actually wabeerawo n'ekijiiko ekya supu wabeerawo n'ekisenenva ekisenenva ne supu what's the difference anti dawe wali kisenenva mu sepiki ekijiiko waliwo n'ekijiiko ekiwuuta supu kadeni waliwo ne kana katabula caayi okay oli kijiiko oyagala kijiiko ki where wano kumumwa akatabula caayi kano mulwadde munene ndagala gire gukomewa mulwadde munene tekagwera mu bugwezi njagala kijiiko it has to be a spoon yes ngewerako sagala nnyo bintu binene nza kunnumya I don't want pain. I want enjoyment. Yes, not pain. So munene eba pain. Abantu banene nnyo biruma. Yeah, tebinyuma. Biba binyuma. Biba tebinyuma. But manye bela agona distance. No, you need something medium. Medium is good. I don't like large. Hey. Pizza olia small, not large. Medium. Olia medium. Well done. Indulge. Omusajja wange muyonjo bulungi buli kimu tujja kwedya. Yes. Mpaka kumacha. Mpaka kulirawo bi. Odimiddwa ase. Nedda nyumirwa gwe ndi naye gwe nyumirwa. Nze wentukira okulonda nti ono gwe mba mbeera naye. Manyi twenza nnyo. Bannange nnyo yadde ne kakiisi yadde hug. Obeeramu eyo department ogimanyi. Oba ogamba bampowe muko ekisiibo just kiggwezireyo. Enjoyment. Wawulya ngo starving. First of all osiiba. Emmere. Eyo yo eri okay naye okusiiba omusajja Katonda gwe yatonda ku sikuno. Yatokkirizibwa nadde n'omwegomba kuno omutunuulira. It's torture. You know? It's torture. Torture. Yeah. So that was the challenge. Then eventually you adjust. So I adjusted. Neyongera nekyova ne kati nkyali single. Ne bwonkwana nkutunya butunulizi. Alimba. Ate nimba. Ndudo bikola I swear. Oludde. Obumaze banga ki weeks bit. Ndoza myezi ng'esatu bena. Kino kyali kya mwezi gumu. Laida. Guba gumu. Kati bw'owulira obumaze ng'esatu. Obyagala. Wallahi obyagala. Our lives embeerawo. Owulira ng'esatu. Kati no nkubulire.
Lwaki mpereza basajja? Snapchat is Snapchat. I'm snapping myself. I'm putting on my snap. Abasajja baba nga baviewing. They choose to view. Muzikiti people snap. Ne Shakira wachikola is a problem. Yes, because you are an example to the rest. To who? Nze kamanyi nasala dwazonna. Manyi naye ebya buli ssaawa. Ani? Waliwo we tukkirira ffenna ne tugenda straight wansi. Mwene ey'ekiro eyo taji. Ngenda ki ebintu egabiige? Kyogaba by'omanyi awo ku mukazi wajja obimanyi. No. One thing you don't understand is sakulira mu Busiraamu. Sakula na tata wange. Ate bameka bahajjati abaliyo nga tebeebikirira. You know, the sakulira mu Busiraamu ndi biiga buyizi. Ate nsinga n'ababimanyi. Ono wentuuse nsinga bangi ababimanyi. Obusiraamu bunyuma. Navuddeyo Masaka. Bangamba video shoot wagikolera Masaka y'oluyimbo lupya olujja. Masaka twavuddeyo. Bangamba video shoot y'oluyimbo luno lupya wagikoledde Masaka. Yeah, bayita lunaku lwange. Lunaku lwange. What's concept yeri etya? Concept is a wedding. Nalabyeko ka video akamu nga golola akuba omuteke. Nga ali amoti abaki asalisa wati obugere. You people, Golola is the best person I've ever met. Like, he's so good and so funny. Golola, I know him to Momolonji. That guy is very blessed one, but I know him to Momolonji. No, naturally, he's very funny. Zembadaran comedians. Yes, not even a very certified comedian. Neighbor Nangi. A kickboxer. Karate what kwa moti. Okaba n'amaziga ng'oseka. Leo video nalaba nga bali mu bambala. Nga bali mu room beegeza mu ngoye. Amasuuti gaabwe. It was a fun experience with them, Bambi. Yeah. Because nalaba mu Kasuku, nalaba Byantalo, nalaba Golola n'endaba nani n'Amoti. How did the video go? The video went. Nga omanyi challenges the videos zibeerawo. Olumuyinza ogambye atandika 3 ne mutandika 9. Njagala omuli ku challenges. It happens. Eza video eyo. Omanyi buli video beerako ne byekujjukiza ne byekuyigiriza. Buli video erina byekuyisaamu. Yeah. Njagala omuli ku behind the scenes ya video. Tuuka Masaka video kuggwa. Behind the scenes actually. Yes. Batuukirawo mama wange wali. Ohajja to provide. Ku Provide Hotel. N'abalabirira bulungi ne balya buli omu ne bambala ne babasala ne bakolako saloon. Hajjat Provide nene ina saloon, ina pool, ina everything. Kiwandirowoozezzaako sauna, spa, buli kimu. So ani Kasuku yali best man ne Golola yali mugole. So then they went ne bafuna that treat. Ne babafaako mu saloon and everything. Naffe abawala ne batufaako as necessary. Makeup and all nga bumanyi bya video then netugenda mu rooms za Provide netukwata party yasooka negenda bulungi. Yeah. Then eyokubiri bwogamba party yasooka negenda bulungi olinga nga waliwo party ate tagenda bulungi. No, when it comes to the people that were supposed to act, when it comes to abalimu baani, what's his name, Kasuku ne Zubeda, olwo baatuka ne batabeerawo. Kyekyabaga nobeera. Didn't you pay them? They were paid fully. Ate omuntu gw'osasudde agana ty okubeera mu video. Bakoowa, they got tired, I guess. Bagamba bakooye, I guess. Did you give them time to gyotandikira ne gy'okumala ne mugisusamu? Video shoot. We need you on Friday. The challenges are unexpected. Okay. They can happen. Take us through what really happened. Because kati mpulira olinga ampisa mu bitundutundu awo sina kutegeera. No, what really happened? We had a scene where getting a reception scene where we all had to be there. Okay. And then nebirawo kutegekebwa
omutimbi nga bwomanyi decoration oyo we ongamba so scenes nezikola zitya so like wabawo scene gye mali kugamba endala eya reception they couldn't be patient so they left. How much are they paid Sijja disclosing how much, but it was money. Norton and George. Yes, Norton and George. Ani aba booking? Norton and George. Did they listen to Norton and George? Norton ekyuka ekiseera nga bambi is frustrated. No, he's frustrated. Well, situation is frustrating. To get frustration, now you talk about no government. Yeah, I think so. Like, you know what, Katonda yamanyi, if they want to do it, let them do it. If they don't want to do it, it's okay. Kasana basasura. So our yari more your space in Gawari. Yeah. Well, if they want, let's do it. If they don't want, we'll change the script. So did they want, or they did not want and decided? They wanted, but they put up new demands. It's about original. New demands. So no, you have an agreement. Let's say bakupangisiza okujja mu video. Ne baga video egenda beera masaka lunaku bwe luti nti okay. It's a wedding, it's this and this. Okay, I will do it. I'll be able to do it. Njagala sente westi, and they give it to you. You're expected to deliver. Lwaki videographer yenga ye ekifaananyi kye aba asuubira kyoba delivering. Naye challenges bwe zijja oba enkuba etonye ebintu ne bidelaying oba ne bivaayo ne baddamu bitimba whatever situation ebaddewo nolanka oteekawo embeera then baba tebakyalina kyebasobola kukolera. But Kasuku is fine. It's the lady that yasinga oleetawo embeera. Yeah. So naye nga bwe yagamba yali yatuuka kiseera ng'agamba you know what wentuuse if they want to do they will do. If they don't want to do sina kyabakolera. Lady kibogamba ani oyo because people wetugoza lady Zibeda. Zibeda no wafe byantala. The lady Zibeda. Auntie Fatumita Zibeda byantala. Ogaba Shamim. Yeah, I think so. Yeah. Mujamla video. Zibeda zile manyi ya Zibeda. I don't know her other name. Okay. Yeah. Kati bagenanga video tenagwa oba babeerawo video paka oyagwa noleka bava bagenanga tenagwa nga nesinza bati zinatuuka nga tezinagwa yeah no tekyakosamu video shoot yo no the script changed nga bwemugambye script ekyuka omuntu omuleka nakola kyakola kitegeeza mulimu ebitoera byogenda okwongeramu ebitabaddeemu oba quality okukyuka byobaddemu script meaning waliwo ebira byemwongeramu ebibadde bitagenda beeramu yeah cause omuntu aba asaza okola decision muntu mukulu you let them be nobaleka ne bagenda kasa sente bazitutte you know of course kati ogenda bagamba muzikomyewo temukoze no obaleka ne bagenda the rest Allah yamanyi obaleka ne bagenda abalabo baaliwo paka twakola shoot eyo paka bwe twamalawo byonna byaggwa late kiro sanga 8 bampuga baani the wedding was big so baaliwo mpaka bana bala baaliwo bamoti baani bo baaliwo mpaka era yegola yagamba kimu nti ze mwasasudde kukola onayo mumalira nga ngenda kasita mugamba pati zange ziweddeyo I'll go. That's what he did. Nothing. He was very patient. He was there. Ngagamba director onetaga nkyaliwo nti yankyakwetazayo party wetine okay nze wendi namoti naye party bwe yatuuka n'agikola n'agamba videographer omumaze nti nkumaze nti kale n'agenda bali ne bagaana ne bagenda. Kino kyakuyisa kitya Shakira embeera ogiwaji akaliro? Me have made challenges in this industry. So many. Mekitegeera. Kiruma kinyiiza. Kyanyiiza n'abantu abalala bali ku scene. So many people. The scene had so many people from Kampala. Okay. Bantu baajirwa kuba abasinga si bamanya, you know. So many people were like, they were surprised, you know. Because these main acts, sente zebafuna si zimwe n'ez'abalala. Ba extras. Yeah, ba extras. I think ba extras, ku sente z'oba ofuna.
bw'oba ofunye let's say bwe mba nkuwadde emitwalo 10 extra ayinza okuba afunye 15,000 ku ggwe just in example. Yeah. Yes. Tiwebali. Plus the other acts banno abanene bamoti bani, you know, like face ziriwo zebamanyiko. They were there. So buli omu yakiraba. But there's nothing you could do, so nothing to do. You regret using yeah, I want a full figure. Actually, full figure was even paid half. Naye olunaku ne lutuuka nga nafunamu trip ya Dubai. But she informed us. Prior to the shoot. Yeah, ngagenda Dubai. So she wasn't able to be in the shoot. Okay. Yeah. So net contacting Annie. They were contacting her but directly they were contacting us better. Najana Abida. So that's what happened. Munange. Next week. Next week yawedde nagirabye kirabika bulungi mwana mwanyumye Kasuku wanyumye Zubeida wanyumye Amoti everybody mwena mwanyumye mwalabise bulungi omugere bulungi twalaba mu ka video mweguli omwana yali amuno omugere anti era amuyigiriza okunkisinga nanyiga ayigiriza ono koyo golola nanyiga aliyo ne bakolera sini byosi Gola nanyiga. Bambi Gola is a nice meet a boy man. Nice guy. Gola nice guy. Wamba kyekyo lwaki kirungi okuba ne kuba Gola ina sebenje yakola. Yagamba si buli omuntu alina mukama ku mutima. That's what he said. Yagamba tukole si buli omuntu alina mukama ku mutima. That's what he said honestly. Etweyongerayo yagamba timufaayo. Mulina oyiga nti si buli omuntu alina mukama ku mutima. Walai. Shakira. Video tuzaako ki olunumba lufuluma biche biddako. Otuwayo ka meet and greet, otuwayo ka concert. Muziko mubaddemu tewenyeenya enyimbo zirina wakati olina kolabo ya Lutalo, olina kolabo ya Saha, olina kolabo yogera kuzangezeka bani by the collabos ezo ziraba abamu ne audience abale bo kitapinze mo bino okujokula alajika bobera ngabe natapinze muyaka no he's simuyimbi but he's a personality okay, yeah, I tapped in different audiences. Naye let me appreciate omanyi collabos netwagala okukola n'abayimbi twegendereza waliwo mubigokola ne collabo nga wamaze buddebo. Trust me. Let me appreciate omuyimbi Sheebah. That girl bw'akola collabo n'omuntu agisindika ng'eyiye. She pushes her music. Ate ng'olaba erinnya lye si ttono. You know what I mean? Yandibadde agamba I am Sheebah, come on, you know? But she'll push the music. Ekikuzzaamu amaanyi gwe ng'akoze naye. But you're going to do a collab with somebody, my dear. Abeerenga atalumanyi atalujjukira tamanyi yalukola nako. No, ze ndikuwa abantu advise abagala okukola collabos. Tunuulira scene olaba ani gwenyiza okukola naye angattako kino. You know? Otherwise ojja dduka tomena dduulira. I'm telling you, but when you work with that girl, Zemulabi, I think the past took to collabos Zadakola. Molaba, the vigor, it's like Nimba Zay. Okay, to now plan Javaina. Ola, she's pushing very hard. Oh my God, she pushed. Like even her own music are pushing her. So you'd love to work with somebody watch your energy wage. Because they are career, don't even waste your money. You're the one that's investing in it. Because the reason why to collabos to tap on someone's platform. Because I know right? But it's a win-win. What happens in the audience? But it's soon we look about a
abanga takwagaliza abanga akwadde okumwejjako nti obadde ogimusaba. You know what I mean? But exactly, there's a person ng'okola naye n'olaba nga akwongerako indeed ng'ojja nakuddayo omwongere ekirabo omugambe you know what, thank you banange, thank you so much. Okitegeera? I'm telling you, like mwegendereze collabo ze mufuna. Si buli collabo nti it's a collabo. Let me know it's a collabo nga tongamye nti it's a collabo. So let me take a moment to appreciate that girl. Me appreciate her band. Kyebale nnyo ky'okola, weebale nnyo okuyamba abaana abo bakutta batya? Abakwesigamako. N'obalaga nti ya. Kanyinza okula bwe nti nesimanya kuzina. Tukumanyi oli mukyala mukubi wa bwambalo buli obumalayo obupiisuula. Don't you think nti wandiyagadde okubanga okola oluyimba ne Sheebah ne mbanga nga muli ba female artist mwenna ne mukola ebintu golowooza kyandibadde kikolera gwe nga gwe? Nga bwe nkugambye, I've appreciated her. Ne mukwatako tuyinza oba buguumya mu kibuga muno. And that's my manager's dream. Akyagala bambi lwakuba mulimu abantu amu ng'ogamba sooka omuleke. You know, ayinza okutawaanyamu, but I'm sure once you get it you don't regret it. Naye nga tweguddeko aba temuddamu kussa. Muyinza ovuma si mwagala ovuma. Muyinza ovuma oguwalo gwogulaze naye kebegase n'oyo. But yeah, but I have a female collaborator. Jukire already dancer we ate already mumaji like mwakolako mwenna kati kwegamba abantu basatu and Rita Rita dance kati nga bamulese mwali mwoli Sheebah mwali kugambe muyinza okufa. It can be like no buli omu alina vibe eri force like buli omu olaba nga vige yagala kyakola si byakutoolako butonzi nti bajja kundaba bajja kunjogerako. For we don't have that. Nze mune bwentyo ne bwe mba njogera boogeza bintu byenyeenya. Ne bwe mba njogera boogeza bintu byenyeenya nze simanyi kyabbikolera. Amatu genyeenya how? Come on, where? Olabyeko ku matu ga Dr. Kwefu. Yeah. Oh, yani. Tumumanyi.